السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوكر الدالة تويبز الله سبحانه وتعالى azzeemu okutusinkanya mu kifo kino ekyekitiibwa olwaleero. Tumusaba okutunywereza ku ddiini ye nga bw'agyagala era nga bw'asiima. Era tumusaba okutwanguyiriza olunaku lwe tugenda okumusinkana. Akawungeezi ka leero waliwo abatuuse ku ntandikwa y'enkomerero y'olugendo nga mu ntaana basuzeeyo ekiro ekisooka, nga bye baali balowooza nti byamannyuwenu ng'Abaganda bye bagamba, baberabyeko n'amaaso gaabwe. Eky'omukisa omubi, omukisa tebakyalinayo kakisa kakukomawo kulongoosa. Lwekyo ffe tuli ba mukisa, tukyasobola okubaako ne kyetulongoosa ku bbanga lye tusigazza lye tutamanyi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala agonze emitima gyaffe, agyanguyirize okulongoosa n'okwanguyirwa okukola nga bw'ayagala, so singa gye bwe gyagala. Teweerabira nti kikulu nnyo okubeera nga tuhsinu ma baqiya, ofaayo nnyo okulongoosa ekiseera ekisigadde ky'otamanyi. Bw'onaalongoosa ekiseera ekisigadde ky'otamanyi, yaghfiru llahu laka ma mada, Allah ajja kukusonyiwa ebyayita. Bw'onaayonoona ekiseera ekisigadde ky'otamanyi, tukhadhu bima mada wa ma baqiya, ojja kuvunaanwa ebyayita, ojja kuvunaanwa ebyayita n'ebyo by'ogenda okusembyayo. Tuli mu kitabo kyaffe kye mbategeeza buli lunaku, kye bayita sharhu thalathati al-usul, okwanjuluza n'okunnyonnyola ebikolo ebisatu. Ekitabo kino nga bwe tuzze tutegeezebwa kyawandiikibwa omumanyi ayitibwa al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nga okusinziira nga bwe nabannyonnyola, bukyanga abaawo wayise emyaka egiwera 203 n'okusoba, kuba yazaalibwa mu 1115 saidi ya kalenda yaffe ey'Obusiraamu, n'afa mu 1206. Kalenda eri endala etali ya Busiraamu gye tulimu ya 25 yazaalibwa mu 1703 n'afa mu 1791. Obusiraamu tebunaba kutuuka mu Uganda, bwatuukamu mu 1800 mwana bwekiri 18 ana mwena, neyafa mu 1791. Yali ebulayo emyaka emeka Isiraamu okutuuka mu Uganda? Gyali giri mwana n'okusoba. Ntegereka ebitiibwa. Ekitabo kirimu ebitundu 3 nga bwe njogera bulijjo. Ekitundu ekisooka kirimu kye bayita al-muqaddima, ennyanjula. Ekitundu ekyokubiri sulb al-mawdu'i, omulamwa gw'ekitabo, topic. Ekitundu ekyokusatu al-khatima, enkomekkereza yaakyo. Tuli ku nnyanjula yaakyo, nga ennyanjula yaakyo omuwandiisi yagiteekamu
ensonga 3. Nsonga esooka, nsonga ki nsonga ezo 3? Nsonga esooka yeeriwa. Naam, almasailu al-arba'a. Nsonga ennya. Nsonga eyokubiri athalathu masail. Nsonga 3. Ekyokusatu bayaanu haqiqati alhanifiya, okunnyonnyola obwennyini bw'eddiini ya Ibrahim eyitibwa addiinu alhanifiya, eddiini ey'obwesimbu. Olwo gwe nawulidde annyonnyola ennaku zino ng'agamba nti ekigambo hanifa kitegeeza bitege, naye ekigambo hanifa kitegeeza bwesimbu. Omuntu okubeera nga takoze atya, teyeesulisa sayidi eno oba sayidi eyo, wabula nga ali bw'ati, yeegolodde eddiini ya Ibrahim. Kyo tujja kiraba mu kifo kyakyo insha Allahu taala. Olwaleero tugenda kwongera okutunula ensonga ey'okusatu, kutunula ensonga ennya. Tukyatunuulira ensonga ennya nga tuli ku nsonga esooka. Ensonga ennya ze ziriwa? Njagala omuntu azimpitiramu zonna omulundi gumu. Si Seeka Kimoga, atali Seeka Kimoga, si lwakuba saagala Seeka Kimoga. Naam. Nsonga esooka al-ilm, okumanya. Nsonga eyokubiri nsonga esooka al-ilm. Nsonga eyokubiri al-amalu bihi, gyogambye al-amalu bihi, koyira ku kyomaze okumanya. Nsonga eyokusatu ad-da'watu ilayhi, koola abantu eri kyomaze okumanya. Nsonga eyokuna as-sabru ala al-adha fihi, kubeera omugumiikiriza ku byonna ebinakuwaza bw'oba okoola abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga nnya. Tuli ku nsonga esooka ega nti al-ilm, okumanya. Tugamba nti ekigambo okumanya kitegeeza ebintu bisatu. Ekisooka ohuwa ma'rifatullah, kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam, kumanya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokusatu wa ma'rifatu diini al-islami bil adilla, n'okumanya eddiini y'obusiraamu ng'ogimanya na bujulizi. Twamaliriza kye bayita okumanya Allah, etuzzaako okumanya omubaka sallallahu alayhi wa sallam, etuzzaako okumanya eddiini y'obusiraamu. Olwaleero tugenda kutuna ekigambo ekigamba nti bil adilla, ng'ogimanya na buki, na bujulizi. Nga tunaba kutunulira kigambo ekyo, kino kikulu nnyo mu byayita bye twasoma. Ekisooka, okumanya Allah kyetaagisa na bino bimanyibwe. Kufundira mu bintu bisatu. Okumanya Allah subhanahu wa ta'ala kuli mu nsonga 3. Nsonga esooka, okumanya nti yasinzibwa mu butuufu, n'ebisinzibwa ebitali ye bisinzibwa mu bukyamu. Kyo twakira tukyogerako ebigambo bingi. Nsonga eyokubiri, ekyokubiri, kiki ekyokubiri? Ta'zim ahkamihi, ta'zim ahkamihi wa awamirihi, okussa ekitiibwa mu mateeka ge n'ebiragiro bye. Naam, okumumanya kitegeeza n'okussa ekitiibwa
mu mateeka ge n'ebiki n'ebiragiro bye. Ekyokusatu, okumwawulira buli kintu kyonna ekyeyawulidde ye. Ntegerekese? Okumwawulira buli kitiibwa kyonna, ifraduhu fi ta'dhimihi au ifraduhu fi kulli ma yakhtassu bihi, ifraduhu fi kulli ma yakhtassu bihi, okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye. Ntegerekese Sheikh? Songa ziri mmeka? Songa 3. Songa esooka, okumanya nti yasinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa era n'omwawula mu ekyo, n'okukkiriza nti ebirala byonna ebisinzibwa ebitali ye bisinzibwa mu bukyamu. Ekikulembera. Ekyokubiri, ta'dhim ahkamihi wa awamirihi, okussa ekitiibwa mu mateeka ge n'ebiragiro bye. Ekyokusatu, ifraduhu fi kulli ma yakhtassu bihi, okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye. Ntegerekese? Ntegerekese? Okwe kumumanya okutuufu. Nammwe munziriremu. Sheikh Kimoga tubiddemu ebyo. Okumanya nti yasinzibwa obutuufu bw'okusinzibwa, bimaana okumwawula mu kusinzibwa kwe, n'okukkiriza nti ebintu byonna ebisinzibwa ebitali ye bisinzibwa mu bukyamu, eka yasinzibwa mu butuufu. Pointi esooka mu kumumanya. Ekyokubiri, ta'dhim ahkamihi wa awamirihi, okussa ekitiibwa mu mateeka ge n'ebiragiro bye. Naam, kitegereka ekyo mukadde wange. Ekyokusatu, ifraduhu fi kulli ma yakhtassu bihi, okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye, nobeera nga okyawulira ye. Ebyo bisatu bye bitambulirako okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, obutuufu bw'okumumanya. Ntegerekese? Munfunye? Njagala mbuze katono gyokengere ku nsonga yaffe olwaleero. Bwe tugamba nti okussa ekitiibwa mu mateeka ge n'ebiragiro bye, tutegeeza ki? Naam. Okugondera byonna bye yalagira nga tolina kyowakanyiza era nga tolina ta'qib, tolina comment ku tteeka lye lyonna nti ze kino ndaba bwe nti. Wondera kyonna kye yalagira n'okuleka kyonna kye yaziyiza. Ntegerekese bulungi? Okubeera kumumanya. Singa omuntu agamba mathalan ti okunywa omwenge halaali, ne bw'aba akkiriza nti Allah yasinzibwa mu butuufu era nga amwawula mu butuufu bw'okusinzibwa kwe, naga nti omwenge halaali, akaafuwala. Lwaki? Mumpe ensonga, lwaki akaafuwala? Sheikh Kimoga nfuna omulala? Kkiriza nfuneyo omulala? Okkiriza nfuneyo omulala? Aba akyusizza ekiragiro kya Allah. Mbadde njagala nnyo nvubuka omuntu ayogere. Sheikh Kimoga ogamba ki? Allah agan gul haram, yagan gul halal. Naam.
kati oyo alina njawulo ki n'agunywedde? Sookoleke sheekh ayina agamba nti omwenge guli halal n'agunywedde balina njawulo ki singa batuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, agamba nti gul halal, ekyo ekikolwa kyakola kimujja mu busiraamu era bwakifiirako wa muliro olubeerera otyo ate agunywedde. Agunywedde singa asigala nga akkiriza nti kyakoze kiri haram, abalibwa nti mujeemu. Era singa ekyo akifiirako, tegereka bw'aba Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo okumubonereza, amubonereza ekiseera ekigere mu muliro, naye oluvannyuma n'amugyamu olw'okuba akkiriza nti kino Allah yakiziyiza newankubadde nga akiguddemu, naye nakkiriza nti musobya. Onfunye sheekh? Lwekyo ekyo mu kussa ekitiibwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala mulimu n'okukkiriza nti kino kiri haram, Allah yagamba nti kiri haram, kino kiri halal, Allah yagamba nti kiri halal. Ne mubaamu n'okwewala ekyo kye yakola ki, kye yaziyiza. Tulaba omusajja yeegatta ne mukyala we ng'ali mu nsonga, ne bajja ne bagamba nabbi nti omusajja yeegasse ne mukyala we ng'ali mu nsonga. Nabbi nagati ayulabu bikitaabillah wa ana baina adhhurikum, kitabu kya Allah kizanyisibwa nga nange wendi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yaziiza omusajja okukola ki, okwegatta ne mukyala we ng'ali mu nsonga. Olwekyo mu kumanya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okwewala okukola bye yalagira n'okuleka bye yaziyiza, ne mbaamu n'okuba nga okkiriza nti gano mateeka ge na biragiro bye. Ntegerekese ekiwedde. Ekyokusatu kye twagambye, okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye mu bitiibwa bye, okumwawulira ebitiibwa bye, gamba tomugatta na birala mu ebyo byonna ebyeyawulidde ye. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza ki ekyo? Tekimala ekyo kyoŋŋambye. Ifraduhu bikulli ma yakhtassu bihi, okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye. Ekigambo tekimala. Sheikh. Ebitendo byonna bye yeetenda nabyo oba omubaka sallam bye yamutenda nabyo tokkirizibwa kubigabanyizaako kitonde kyonna. Ekyo kigambo kituufu naye waliwo kibulako. Byetukolera Allah subhanahu wa ta'ala tubikolera kitonde kirala kyonna, nekyo ekigambo kituufu. Naye bwe tugamba nti okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye, tuba tutegeeza emiteeko gya tawhiidi gyonna. Bwe tugamba nti okumwawula mu buli kyonna ekyeyawulidde ye, tuba tutegeeza emiteeko gya tawhiidi gyonna. Kubanga tawhiidi kitegeeza ifraadu llahi ta'ala bima yakhtassu bihi, kwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo ebyeyawulidde ye, min arububiyati, obulezi bwe, wal uluhiyati,
n'okusinzibwa kwe wal asma'i was sifat n'amannya ge n'ebiki tosobola kubalibwa nti omumanyi ng'olina ekimu ku ebyo kyogabanyizaako ebiki ebitonde. Ntegerekese sheikh? Naam. Tugende ku darusi y'olwaleero. Darusi y'olwaleero egenda kutambulira ku katundu akasembayo mu biseera ebifunda. Sheikh Kimoga ng'ogenda okutusomera. Qawluhu bil adilla. Mumanyi yagamba nga awandiika ku nsonga esembayo olwo yali ayogera ku kibayita okumanya Allah n'aleeta ebintu bisatu. N'agamba okumanya Allah, yali ayogera ku kibayita okumanya, n'agamba okumanya kwe kumanya Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'eddiini y'obusiraamu ng'ogimanya na bujulizi. Yaga nti eddiini y'obusiraamu tugimanya na bujulizi. Kibayita okumanya kirimu ebintu bimeka? Bisatu. Kumanya Allah twakitegeera, n'okumanya omubaka twakisoma, tusoma nekibayita okumanya obusiraamu, eddiini y'obusiraamu. Kati okumanya eddiini y'obusiraamu kuno okutuukako otya? Ntegereka? Dini y'obusiraamu eno ogimanya otya? N'agamba bil adilla, na bujulizi. Ntegerekese? Awo tugenda. Katono nnyo ssebo. Bismillah. Agamba nti qawluhu bil adilla, ekigambo ky'omumanyi kye yakozesa ng'agamba nti okumanya eddiini y'obusiraamu ng'ogimanya na bujulizi bil adilla, yali ategeeza ki? La bitaqlid. Aga nti ekigambo adilla kitegeeza kugimanya nga togoberera bugoberezi. La bitaqlid, so si kugoberera bugoberezi okwekizibu ky'amaaso. Olabye gundi akola kino naawe okole. Nedda, olina kukakasa nti Allah bw'atyo bw'agamba n'omubaka bw'atyo bwe yasomesa. Ntegerekese? Abantu abaabula abaasooka n'abaliwo olwaleero baba bagambiddwako ku bubuze bwabwe, bagambanga wajadna abaana ala umma, twabasanga bali ku ekyo, wa inna ala atharihim muqtadun, naffe tuli ku buufu bwabwe, tutambulira mu buufu bwabwe. Eyo ensibuko y'obubuze bw'abantu. Wajadna abaana ala umma, twasingana bakitaffe bakola bwe batyo, naffe tutambulira mu buufu bwabwe. Lwaki musamira? Twasingana obuwangwa bwaffe bwetyo, twasingana bakitaffe, mwagala kutujja ku buwangwa bwa bakitaffe. Lwaki mwabya ennyimbe? Obwo buwangwa bwaffe bwe bujulizi bw'abantu, bujulizi bw'abantu mu kugoberera bye bagoberera, at-taqlidul a'ma, okugoberera okwekizibu kyaki? Ky'amaaso. Wajadna abaana kadhalika yaf'alu, bakitaffe twabasingana bakola bwe batyo, naffe kyetuva tukola bwe tutyo. Kwekkananga batambulidde ku mbeera eyo okutuusa lwe bagifiirako. Obusiraamu tebutambulira ku taqlid al a'ma, ngoberera gundi.
gondi buli kyagamba ge mazima. Obusiraamu butambulira ku alkitab wassunna. Tegereka era amanyi balina ekigambo nti alhaqu la yuraf birrijal wa innama arrijalu hum alladhina yurafuna bilhaqi. Amazima tegamanyibwa n'abantu wabula amazima ge gamanyisa abantu. Byawukanye. Amazima tegamanyibwa n'abantu wabula amazima ge gamanyisa abantu. Seka Kimoga tunyonyole tuwe n'ebyokulabirako. Bismillah. Seka Kimoga njagala oyawula ebintu bibiri. Twogera ku mazima gano ag'enkolagana n'abantu agosige twogerako. Twogera ku mazima aga Qur'an ne Sunna. Etwogerako alhaqu la yuraf birrijal wa innama arrijalu hum alladhina yurafuna bilhaq. Amazima tegamanyibwa n'abantu. Tigundi ne gundi ne gundi buli kye bagamba kyonna mazima. Naye amazima ge gamanyisa abantu gabamanyisa gatya? Tugenda okulaba nga ono kyagamba n'oli kyagamba n'oli kyagamba n'oli kyagamba. Ab'e Saudi kye bagamba n'ab'e Misiri kye bagamba abamanyi, n'ab'e Iraq kye bagamba tegerekese, n'ab'e Sudan kye bagamba. Ogenda okulaba nga bonna bali ku nsonga etya? Kubanga amazima ga mulundi gumu. Omuntu oyogera naye bwogezi n'omanya nti okusinziira ku yogera n'omanya nti ono mubuzi oba mulunga. Tegereka. So sooli okugamba nti ffe tuli ku mazima. Gundi na gundi bali ku mazima. Bali batya ku mazima? Mazima ge gabamanyisa so si b'okumanyisa amaki. Amazima ge gamanyisa abantu abatuufu so si abantu okubeera nga bakola batya bamanyisa amazima. Ntegerekese Sheikh? Mukitegedde? Naam, genda mu maaso. Naam, sooka okomaawo. Agamba Sheikh Salih al-Fawzan la bitaqlid. Obusiraamu okumanya n'obujulizi tetumanya na taqlid na kugoberera bugoberezi gundi ne gundi ne gundi. Wa innama bil adilla. Tumanya na bujulizi min al-Qur'an, kuva mu Qur'an, wa min as-sunnah, no kuva mu hadith. Hadha huwa al-ilm. Okwe kumanya okutuufu. Bimaana yirimu entuufu eyina masdar, erina ensibuko. Obusiraamu obutuufu bweyina masdar, bweyina ensibuko. Bweyina nsibuko ki? Alkitab wassunna. Qur'ani naki? Byebivaamu obusiraamu. So obusiraamu si ntegeera y'abantu na ndowooza y'abantu tibwebubeera obusiraamu. Ntegerekese? Tebuzimbirwa ku ntegeera y'abantu na ndowooza y'abantu. Buzimbirwa qala Allah, qala ar-rasul, qala as-sahaba. Ntegerekese? Point eyo mukitegeere. Nyongerezaako ekigambo kino nga njogera ku kigambo kino mukiwulirize kino. Okimala okubeera nga obusiraamu tubujja mu Qur'ani ne Sunna, kino nakyo mukimanyi. Era nga Qur'ani ne Sunna okusinziira ku muntu entegeera gy'abitegeeramu n'engoberera gy'abigobereramu yetumanyisa ali ku mazima n'atali ku mazima. Man kana mustannan falyastanna biman maata. Ayina gwayagala okujjako eddiini ye n'okwekwatako yeekwate ku baafa.
fa inna alhayya la tumanu alayhi alfitna, kubanga abalamu kizibu nnyo okugamba nti bajja kubeera nga ebikemo bibakola ki, bibasosola, bibatuukako kakkana ne babeera nga olwaleero bagamba kirala nga n'enkya bagamba kirala. Oba olina gw'oyagala okugoberera mu ddiini, goberera abaafa, kubanga abaafa tebalinayo kigambo kirala kipya, tebakyusa. Naye abalamu basobola okukyusa nga olwaleero bagamba kirala n'enkya ne bagamba kirala. Abo tobagoberera diipu, buli kye bajja nakyo gabeera maki, minzaani ya Qur'ani Sunna. Ntegerekese point no mwana wattu nene. Naam, akati kyabayogerako n'agamba nti hadha huwa al-ilm, Qur'an ne Sunna yeki ya irimu, kyabayogera ebigambo bino. Qala Ibn al-Qayyim fi al-Kafiya ash-Shafiya, Ibn al-Qayyim omu ku abamanyi ab'amaanyi mu irimu, muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, omu ku bayizi be abamenyaamenya irimu ye ne bagituusa ku bantu. Bamuyita Muhammad ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, bamuyita agamba bwati al-ilm, otyo soma al-ilm kibayita irimu. Qala Allahu qala rasuluhu, Allah yagamba, omubaka yagamba. Otyo qala as-sahabatu, basahaba bagamba. hum ulul irfani, abe bananyini kumanya. Basahaba kati wanalese ekyokusatu, ensibuko ya irimu entuufu n'obusiraamu obutuufu biri ebintu bimeka? Ekisooka Allah yagamba ye Qur'an, ekyokubiri mbaka yagamba ye Sunna, ekyokusatu basahaba bagamba ye ijma, basahaba begatta ku nsonga bagiyita ijma. Mal ilm nasbaka lilkhilafi safahatin baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulani. Irimu si muntu kuba nti ateekawo embeera ey'okwawula wakati wa sahaba wakati w'omubaka Muhammad sallama n'endaba ya gundi. Kigambo nti oyinza okukinnyonnyola. Irimu si kuba nti omuntu abe n'ebigambo byabiyige, bw'amala okubiyiga ateekewo enkaayana wakati we n'abalala abatamanyi, abalage nti akola ki, nti amanyi. Yo si ye irimu. Irimu si kuba nti omuntu ateekawo eki, ayimirizaawo enkaayana wakati wa nabbi n'omulala. Nze ndaba bwe nti naam, alage nti ono tamanyi, ye yamanyi. Emuyamba okunafuya abalala n'okubanga ye yasigala nga akoze atya, yeye itimusa yayimiriddewo. Eyo si ye irimu. Kayimba bw'atyo byagamba, oba tuli ffenna ekigambo nasbaka lilkhilafi yagamba Sheikh Ibn Uthaymin yagamba nti sadaqa, yayogera mazima. Laysa huwa al-ilm an tansiba al-khilafa, irimu si okubanga oteekawo enjawukana bainaka wa baina ar-rasul, wakati wonani n'omubaka, watakunu jadaliyan, tujadilu bilbatil, nobeera jadaliyan, owakanya abantu mu buki, mu bukyamu, n'oleeta kino n'oleeta kiri. Bw'omuba mugamba nti nabbi yagamba bwati, kino lwaki kibeera bwe kiti? Omugamba nti kino lwaki kibeera bwe kiti? Omumanyi gundi yagamba bwati ne bwati, bakugamba nabbi yagamba, omumanyi gundi yagamba bwati ne bwati ne bwati. Kyoyagala okutegeeza nti omumanyi teyategeera?
ekigendererwa kyo kiki? Kuyimirizaawo obukyamu. Obuyimirizaawo otya? Buyimirizaawo okulaga nti kino nabbi yagamba bw'ati negundi agamba bw'ati. Ogerageranya omulala ku nabbi. Tegereka oyagala kubeera nga irimu gy'ogamba nti irimu, ogifuula ensonga ey'okulaga abalala nti tebategeera bye boogera. Agana esi yeirimu. Ntegerekese bulungi. Bw'atyo yagamba Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi. Kakati Sheikh yayongerako n'agamba wasoma ebigambo ebiddako. Hadha huwa al-ilm. Yirimu. Yeriwa irimu. Yirimu yeriwa qala Allahu. Allah yagamba utyo. Qala ar-rasulu. Mbaka yagamba qala as-sahaba. Butuganda qala Allah tubategeeza ki? Qur'an. قال الرسول حديث. قال الصحابة الإجماع. نعم هذا هو العلم. أي يرم. العلم هو علم الكتاب والسنة. يرم يرم ياشي يرم يا قرآن السنة. وأما سما أما أقوال العلماء أو يجعلوا سمي tukatugenda kubya Sheikh Ibn Uthaymeen wansi wano katono nyonga tumaliza. Naam soma. Naam. Fahiya tashrahu wa tuwaddihu faqat kalam Allah wa kalam rasulih. Umfunye agamba nti amma aqwalu al-ulama naye ebigambo by'abamanyi fahuwa tashrahu byanjuluza. Fahiya tashrahu omulimu gwabyo kukola ki? Kwanjuluza. Watuwaddihu na kunnyonnyola faqat kyokka. Gambo byabamanyi manyi batunnyonnyola bunnyonnyozi na kutwanjululiza ebyo Allah bye yagamba. Naam tebaleetayo byabwe tebongera. فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. بيصوروا كبام انصبي. وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. بيصوروا كبام انصبي بيغامبو بيابانتو. والأدلة ليست كلام العلماء. Obujulizi si ebigambo by'abamanyi. Obujulizi si ebigambo byaki? By'abamanyi. Laysat kalam al-ulama. Innama al-adilla hiya al-ayat al-Qur'aniyya. Obujulizi ya Qur'ani aza Qur'an wal ahadith an-nabawiyya. Hadith dhan Nabi sallallahu alayhi wasallam. Amma kalam al-ulama ni ebigambo by'abamanyi fa huwa sharihun wa muwaddihun wa mubayyinun lidhalik. Binyonnyola otyo byanjuluza binyonnyola lidhalik. Binyonnyola Qur'an nashi ne sunna la annahu dalilun fi nafsihi. So si kubandi ebigambo by'abamanyi bwe bujulizi. Waliwo ekigambo omuntu ayinza okugamba Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam inna kulla muhdathatin bid'atun. Buli kintu kyonna ekizuule bubuze. Buli kintu kyonna ekizuule, buli kintu kyonna ekigunje kubeera kuzuula mu ddiini. Buli kintu kyonna ekigunje kubeera. Hadith egamba eti egamba nti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Njagala njirete bweti ero hadith endala njagala okuleeta egamba nti kullu muhdathatin bid'atu. Kyenjagala ekyo kullu muhdathatin bid'atu. Buli kintu kyonna ekigunje kubeera kuzuula mu ddiini. Otugamba mu Luganda na oli n'agamba nti kullu eno Nabbi gye yagamba temalaayo bid'a zonna. Waliwo bid'a mu ddiini eziri hasana, waliwo bid'a hasana, waliwo bid'a ennungi.
era abamanyi bid'a baziteekamu emiteeko gundi n'omuteeko gundi n'omuteeko gundi. Ntegereka? Bwe banga eriyo abamanyi abagamba nti bid'a zirimu emiteeko, nabbi yagamba bid'a zonna mu ddiini mubuze. Akati abamanyi tetutwala bigambo byabwe nga bitomeraganye ne Qur'an. Naam. Era abamanyi tukkiriza nti basobola okukola ensobi, bayinza okuba balina obujulizi bwe bategeera mu buki? Mu bukyamu. Obujulizi bwe bategeera mu bukyamu tebujjaawo kigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yayogera nga basahaba be batyo bakitegeera ekigamba nti okuzuula kwonna mu ddiini bubuze. Ntegereka? Lwaki? Ebigambo by'abamanyi si bwe bujulizi, wabula obujulizi ya Qur'ani ne Sunna, wabula ebigambo by'abamanyi bituyambako okutunnyonnyola ebigambo bya Allah n'omubaka. Wano Allah yali ategeeza ki? Wano omubaka yali ategeeza so okuba nti byetengerera nga byo ebifuuka obujulizi obuzimbirwako eddiini obusiraamu. Ntegerekese? Naam. Ayongerako n'agamba Sheikh la annahu dalilun fi nafsihi, hadhihi hiya almas'alatu alula, ensonga esooka. Nsonga ki? Okumanya Allah, okumanya omubaka, okumanya eddiini y'obusiraamu, ogimanya azzeeyo ku kyakulembedde, kino amaze okukinnyonnyola bil adilla. Wa hiya al asas, gwe musingi. Kano katumukamaliriza omwazinyaziine. Amasala gana agakulembedde gwe muki? Gwe musingi. Bada biha shaykhu rahimahullah, Sheikh yatandika nago liannaha hiya al asas, kubanga gwe musingi. Wa innama yubda'u bil aqida, tutandika n'enzikiriza, wa bil asas, n'omusingi bitaallumi wat ta'lim, bwetuba okuyiga n'okusomesa. Bitaallumi, bwetuba tunoonya okuyiga irimu n'okugisoma, tutandika na nzikiriza. Ebo tuba tusomesa, tulina kutandika na nzikiriza. Wa da'wati ila Allah, n'okukoola abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala, tulina kutandika naki? Na nzikiriza. Onfuna? Yabda'u bil aqida lianna hiya al aslu wa hiya al asas, bagwe musingi oguzimbirwako ebirala ebikoze eki. Tetukoola abantu eri swala, eri kusiiba, eri hijja, eri zaka nga bashiriku. Tulina kusooka kulongoosa nzikiriza ya Allah subhanahu wa ta'ala, nti tukoola eri ebirala ebisigadde ebizimbirwa ebigoberera kino ekikulembedde, ebizimbirwa ku musingi guno ogw'enzikiriza. Ntegerekese bulungi? Namwe mwazika amala okwaziina, tuwumbewumbe ensonga eno inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam. Ba Imam Shafi'i, ba Ahmadi, ba Abu Hanifa, ba Imam Maliki, ba Bukhari, ba Muslim. Tegereka? Ba Sheikh Muhammad Ali Uthaymin, bali muddale, ba Ibn Baz, bali muddale. Gwe muteka okusooka. Naye bayita ba talabatul ilmi, bayita bani? Talabatul ilmi, abanoonya okumanya, abasoma ku bamanyi. Abakola ki? Abasoma ku bamanyi. Wano balimu emiteeko ebiri. Waliwo omuteeko ogusooka nga wegutuuse omuntu ayinza okukkirizibwa okwetengerera, atunuulidde obujulizi kusinziira ku ddaala lyatuuseemu mwirimu. Wabaawo omuteeko ogwokubiri nga tosobola kwetengerera, wabula olina kugoberera bamanyi. N'otunula bagamba batya ku nsonga eno, bagitegeera batya, nga teweetengerera. Kasita kakutanda ne weetengerera, oba omaze okugwa mu kinnya. Ne wabaawo bamustami'i, abawuliriza obuwuliriza, ababeera ba muqallidin, balina kugoberera bugoberezi bamanyi.
babagoberera batya? Babagoberera okusinziira ku nsonga ziringa nga 3. Nsonga esooka okusinziira ku irimu y'omuntu gy'alina n'entya gy'atyamu Allah subhanahu wa ta'ala, osinziira okumugoberera. Basobola okubeera abantu babiri ng'omulala bonna nga balina irimu, naye nga kuliko asinga ku munne okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Asinga okutya Allah subhanahu wa ta'ala yakulembezebwa ku mulala. Ntegerekesa bulungi? Bwe babeera bonna benkana, bonna balina irimu n'okutya Allah, bakola batya? Bamutya. Tekisoboka kubeera nga tikuliiko akola ki? Zeka kimoga wateekeddwa okubaawo asinga. Kati oyo asinga, omuntu bw'ateekeddwa okufaayo ennyo okubeera nga baba anoonya fatwa, ina kyayagala okumanya, amunoonya. Owa bulijjo so tagoberera kwagala kwa muki? Kwa mwoyo. Ntegerekesa bulungi? Point eyokuna esembayo, tekikkirizibwa kubeera nga ekigendererwa kyo mu kusoma irimu kukaayanya batamanyi na kutomereganya bigambo bya nabbi n'abantu. Irimu ebatagenda kugasa. Ekigendererwa kyo kuwakana na kutomereganya wakati w'abamanyi, oba okutomereganya wakati w'abamanyi ne nabbi. Tekikkirizibwa. Irimu togisoma lwakwejjako obutamanya, otumala okwejjako obutamanya tubujje ne ku balala betutuusaako ddaawa. Ntegerekesa bulungi? Nsonga ensaba etegereka ebimu ku bye tusobola okujja mu bigambo bya Sheikh Saleh Al-Fawzan. Nga mmaliriza kino kikulu. Yakubasomera bya Sheikh Ibn Uthaymin wano wammanga byenja okusembyayo nenjagala mmalirize nsooke na kino. Bwe tugamba nti okumanya eddiini y'Obusiraamu ng'ogimanya na bujulizi, wansi wakyo wabaawo ebintu 3. Bw'oba ogisoma era bw'oba ogoberera, togoberera bugoberezi, wabula olina kugoberera ng'otunuulira qaala Allahu, qaala Rasulu, qaala Sahaba. Kyekisooka okugimanya n'okitegeeza nti buli kyokola mu Busiraamu manya nti kirina okuba nga kizimbirwa ku buki? Ku bujulizi. Teri kikolebwa mu Busiraamu nga kizimbirwa ku ndaba y'abantu, wabula buli kikolebwa mu Busiraamu kiteekeddwa okuba kizimbirwa ku bujulizi. Qaala Allahu, qaala Rasulu, qaala Sahaba. Tegereka kyekisooka, ekyo kimanye kyekisooka. Teriyo mu Busiraamu kirina kukolebwa ate kizimbiddwa ku bujulizi. Wala tulina kibayita al-adilla al-ijmaliya, obujulizi obwawamu. Al-kitaabu wa sunna al-ijma, Qur'an ne sunna al-ijma. Ntegereka obujulizi obwawamu obuli muttafaqu alayha, abamanyi we beegattako. Ne wabaawo we bayita al-adilla al-mukhtalaf fiha, abamanyi we baayawukanamu. Masalih al-mursala, shar'u man qablana n'ebirala. Abamanyi baabwawukana waffe tusobola obuzimbirako okukola eddiini. Wale tubuzimbirako ddiini, wale tukola ddiini nga tugizimbira mu bbanga oba ku ndaba ya muntu. Ntegerekesa? Point esooka. Point eyokubiri, okumanya eddiini y'Obusiraamu ng'ogimanya na bujulizi kitegeeza bw'oba oyagala okumanya obutuufu bw'Obusiraamu, olina kubumanya na bujulizi. Bujulizi bwa mirundi ebiri, waliwo kibayita al-adilla al-aqliya wala adilla as-sam'iyya. Obujulizi al-aqliya obw'amagezi, an-nadhariyya oba okwetegereza obulaga nti Obusiraamu y'eddiini entuufu. Kikkirizibwa obujulizi obwo okubeera ng'omuntu abutunuulira. Waliwo kibayita al-adilla as-sam'iyya, n'obujulizi obuwulirwa bwe buliwa al-Qur'an wa sunna. Qur'ani nani? Ne sunna. Njagala mu darusu eyayita naleeta obujulizi obw'amagezi, omu ku bujulizi obw'amagezi obulaga nti Obusiraamu y'eddiini entuufu. Onagwo omulyango bwe buliwa, naye tubujulizi bwa mirundi 3. Sheikh Kimogo ekisooka
الإسلام هو الدين الوحيد نقام أنت الشيخ الذي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الإسلام يدين يوكا kola abantu eri okusinza Allah omu yekka bw'ati kamu ku bujulizi obw'amagezi obulaga obutuufu bw'eddiini. Ekyokubiri, twaga nti eyo point erimu ensonga esooka erimu obutundu busatu. Namusenga الإسلام هو الدين الوحيد الذي يفرق بين الخالق والمخلوق. يديني يوكا eyawula wakati w'ebitonde w'omutonzi n'ebitonde, eteeka omutonzi mu kifo kye n'ebitonde mu kifo kyabyo. Balabanga bagamba subhanahu wa ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Abafu omutonzi alinga ng'ebitonde ebitatonda. afala tadhakkarun ay afala tatadhakkarun fata'rifuna khata ma antum fi. Temulaba nti nsobi nnene okwenkanyankanya ebitonde n'omutonzi. afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. afala tatadhakkarun temwebuulirira. fata'rifuna khata ma antum fi. nemulaba ensobi gye mulimu min ibadati ghayri llah, okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. aruni madha khalaqu, bimusinza aruni madha khalaqu min al-ard fi samawati wal ard. mutulage ebyatonda mugule munsi. Obusiraamu yeddiini yokka eyawula wakati w'ebitonde n'omutonzi, neeteeka omutonzi mu kifo kye n'ebitonde mu kifo kyabyo, neetabisussa we bikoma. otyo katundu akokusatu. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعظم الله تعالى حق تعظيمه. Obusiraamu yeddiini yokka ewa Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa kye nga bw'ateekeddwa okukiweebwa. Yo point esooka, obwo obujulizi bw'amaki wa ma'rifatu diini l-islaami bil adilla. N'okumanya eddiini y'obusiraamu ogimanya na bujulizi. Kati waliwo kye bayita adilla al-aqliya, bujulizi obw'amagezi obulaga obutuufu bw'eddiini eno. Obujulizi obusooka. Obujulizi obwokubiri, naam hayatu nabiyi sallallahu alaihi wasallam ma ashabihi wa ahlihi. Obulamu bwa nabbi ne basahaba be n'abantu be n'abantu omu maka ge. Nabaga teri yasobola kusinga mukyala kumanya baawe. Abantu bonna basobola okuba nga tebakumanyi, naye asobola okumanya okutuufu yaani ye mukyalawo. Kati abakyala ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ebigambo byabwe oluvannyuma olufa kwa nabbi sallam biraga nti bakakasa nti yali nabbi, yali mubaka ow'amazima. Pangala gyawangala nabo bibaripootinga kuye. Basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bwe twalaba ku hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas, nga nabbi sahaba azze gyali amugamba emaali yonna ngigabe, nina mwana muwala yansikira. Gamba nedda, ngabe bibiri byakusatu, ngabe ekitundu kyayo, ngabe ekimu kyakusatu, nga nakyo kingi. Okuleka abaana bo nga baavu bayaggayagga, okuleka abaana bo nga bagagga, kyekisinga okusinga okubaleka nga baavu bayaggayagga basabiriza abantu. Nga obujulizi obulaga nti Nabi sallam yali mubaka ow'amazima, kubanga tiyali w'amazima, yali anoonya nsi eno na maali, yandiyambisizza akakisaako okuma ti anedda yonna gisaddaake. Bismillah. Obujulizi obulala, tanzimu al-ibadat, enteekateeka y'okusinza mu busiraamu, wal muamalat, n'enkolagana wakati w'abantu. Okusiba mu kwetegereze bwe kufaanana n'enteekateeka yaako. Kambawo ekyokulabirako, yagala kwogera kusiba na hijja. Hijja, Allah walillahi ala nnas hijjul bait man istata alayhi sabila. Kurwa Allah kikakata ku bantu okulambula ennyumba ey'emizizo koyo ayina obusobozi obutuusa gy'eri.
hijja yako olw'okuba nti hijja kizibu okusinzira ku kifo weeri okutuuka weeri kiki kizibu kugamba nti abantu bonna bajja kusobola okutuuka weeri mu nsi. Allah bwe yali agiraalika tiyagiraalika ku bantu bonna, kiraalika ku bantu abalina obusobozi. Tasobola kulaalika ibaada ku bantu bonna nga kyabalalisako tebakisobola abadan. Naam, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, taklifu ma la yutaq muhalun. Allah subhanahu wa ta'ala okulagira abantu gye batasobola muhalun, tekiriyo n'abalagira okukola ekintu nga tebakisobola. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Omaliriza otunulire okulamaga abantu kwe beeteerawo. Ky'omuntu ava mu kifo yonna naga ngenda kutambuza ebigere okuva e Dar es Salaam paka Kampala, ekyo Allah takiragira, b'omuntu takisobola. Enda okulaba emmotoka zibatomeredde ku kkubo, bafiiridde ku kkubo. Tasobola kulagira abantu kukola kintu kye batalinaako busobozi. Olwo hijja n'ebeera nga erina beekomekeddwako abalina obuki era nga abatabulina tebavunaanwa. Zaka mpaji naye eriko amateeka, eriko amaki amateeka. Ani agiwa? Tevunaanwa ku buli muntu, era agiwa ddi. Naye tukagana n'embeera yaki y'abantu. Okusiiba kuliko amateeka, kuliko n'okulya ddaako. Okusiiba kwa ahlul kitaabi tekuliko kulya ddaako. Okusiiba lwaki kuliko okulya ddaako? Omuntu asiibe nga si munafu. Nabyaga nti tasahharu fa inna fi sahuri baraka, fa inna fi sahuri baraka. Mulye ddaako, kulya ddaako mulimu omukisa. Mukisa ki? Mukisa gwa mirundi esatu. Mukisa ogusooka goberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo yakikola. Mukisa ogwokubiri okufuna amaanyi mu mubiri, n'osiiba nga tosobola kubeera ng'olinga ng'omulwadde. Mukisa ogwokusatu funa akaseera akatendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyo. Omuntu yenna agamba nti tusiiba emisana n'ekiro ennaku 40, ekyo takisobola. Genda okukomekereza nga abantu bafudde abasiiba emisana n'ekiro. Sala mteekawo ebbanga, musiibira bbanga ki? Tusiiba okuva mu kiseera kino mpaka ekiseera kino. Kubanga ekyo omuntu kyakola ki? Kyasobola. Basahaba ne baagala okusiibanga nabbi nga bawaasala ne balemererwa. Nabaga temukisobola ekyo. Nabbi n'agaana omusajja yali amugamba nti olaba otya nandisiibye omwaka mulamba nga sisiguruka. Nabbi n'agamba nedda, tosiiba mwaka mulamba, togenda kusobola kusiiba mwaka mulamba tosiguruka. Siiba okusiiba kwa Nabbi Daawuda, siiba nga bw'osigurukuka, siiba nga bw'osigurukuka. Sajja n'akiremerako, naye bwe yakaddewa yamanya naga nejjusa okubanga naye okana ku kigambo kya Nabbi kiyaŋŋamba nti nsibe nga bw'ensigurukuka. Ntegereka. Okusaala esswala eriko ebiseera. Allah subhanahu wa ta'ala asobola kulagira esswala n'esaalibwa nga bw'ayagala esaalibwe nga teriiko biseera. Osobola kulagira kintu nga tokitaddeeko mateeka gakikomeka ne kibeera nga bw'okyagala. Bwe yalagira esswala egiteekako ebiseera byesaalirwamu. Abalina okusala okutalina biseera, omuntu azuka ku ssaawa 3 ez'okumakya n'atuula ku buliri bwe n'asaba emmere, okusaba ne kuggwa. Era bo balowooza nti okusaba kwe tusaba kwa kusaba byetaago. Okusinza kwe tusinza kwa kusaba Allah biki? Byetaago. So nga si bwe kiri. Okusaba ebyetaago kulala n'okusinza kulala. Kye tuyita du'aul ibada, okusaba okw'okusinza, ibada zonna zitukola. Du'aul mas'ala kwe kusaba okusaba ebyetaago. Okusaala omuntu ateekeddwa okusaala okwonga kusinza kwasinza Allah we subhanahu wa ta'ala.
n'okusaba ebyetaago ogulagwo muteeko. Kati bo balowooza nti okusaba kwe kusaba ebyetaago. Era omuntu amala ekiseera nga tasinzizza kubanga talina mateeka gafuga kusinza okwo. Ntagala kisa bulungi? Tagalina. Asobola atya okusinza? Tasobola. Naye ggwe olina ebiseera nti dhuhuri eggwako, asiri eggwako, magaribi egenda kundeka. Ne magaribi eyo gy'ogenda okusala erina kaifiya, erina enjigiriza nti ogisaala bw'oti, eno ya ssatu esaalibwa bw'eti, eno ya nnya esaalibwa bw'eti, ene oyambala bw'oti, obeera bw'oti, ofuna ewuzu. Sheekhe waffe bamuyita Sheekhe Dr. Mumanyi, bamuyita Abdallah Man, linnya kiseera bine mbadde njagala ndibagambe, yatusomesa linnya ndyerabidde ddala nja kulijjukira. Yagala lwaki tufuna ewuzu? Tufuna ewuzu ng'ensonga etufunyisa ewuzu hikima ekigendererwa. Tahiyatul musalli, kuteekateeka musaaze aleme kuvaayo obubi alyoka akole ki? Ajje agwe mu swala. Nedda, asooka afune ewuzu akakkane alyoka ajje mu swala. Tosooka okugwa bugwe mu swala. Naye omuntu azuukuka n'embeera ye yonna n'okuwa Allah ekitiibwa, oleme kumusinkana nga wenna otonyolokoka. So nga tolina wakiteewa yenna gw'osobola kusinkana nga oli bw'oti. Kati hatta ne ibadaati, okusinza mu Busiraamu, ne muamalaati, enkolagana y'abantu mu Busiraamu, amateeka agafuga nika. Mathalan, omuntu agamba nti teriyo musajja tata mukyala. Tekisoboka. Waliwo embeera etuukawo omusajja alina okuta omukyala. Omusajja alina okuba n'omukyala omu. Tekisoboka. Waliwo embeera etuukawo omusajja alina okukosa omukyala omulala. Era abantu abalina abakyala basukako omubala ab'enjawulo wakati w'abaana be bazadde n'empangala yaabwe. Kati wala yunabbi'uka mithlu khabirin, teri asobola kubeera nga akubuulira ebintu mu butuufu bwabyo okuleka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu aliman hakima, buli kintu kyonna kye yakola na buli kyonna kye yalagira ekiteeka mu kifo kyakyo. Talina kye yalagira okuggyako ng'alina ensonga, talina kye yaziyiza okuggyako ng'alina ensonga. Tegala kusaba ebitiibwa egaya bitumala n'ebisigala biga bya sheekhe nja kubyesigaliza inshallah taala, oba nja kubitandikirako otunaaba tutandise mu darusi. Nedda nja tetugenda kubisoma, byesigaliza inshallah. Tugende mu maaso n'ebirala. Darusi eddako tugenda kutunuulira ekigambo kya sheekh kye yagamba al-amalu bihi, okukolera ku kyomaze okumanya. Ge masala ag'okubiri, nsonga ey'okubiri okukolera. Yagamba sheekh katononyoka embasomerako al-amalu bihi ay bil ilmi, okukolera ku ilimu. Liannahu la yakfi anna al-insana yuallim wa yataallam, tekimala omuntu okubeera nga ayigiriza n'ayiga n'okuyiga, bal la budda an ya'mala bi'ilmihi, ateekeddwa okukolera ku ilimu ye. Fal-ilmu biduni amalin, ilimu etaliiko bikolwa hujjatun ala al-insan, fala yakunu al-ilmu nafi'an illa bil-amal. Amma man alima wa lam ya'mal فهذا مغضوب عليه لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. أو تقول أكتاني كده إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا. الشيخ كيري. بسم الله.